Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala obuuzaako baganda bange mwenna abandaba okusinzana mu ggwanga lya Uganda. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo laafu gye mutulaga esukkulumye kubala. Ne njagala obuuzaako bahajjati abawala abalungi yenna gy'oli kasooba nga kiisi nti oli muwala. Thank you so much for watching. Nawe gambako the beautiful ladies mutulaba nnyo. Mwebale nnyo kubanga mulaba olulenzi lwammwe olw'oku TV Lukingi lwammwe Lukabaka w'Olugambo, Kabaka wa Pokopoko, Kabaka w'amawulire g'abasiribu wanne wali. Naye nga njagala obbeebazaako ensusu okubanga mwasi ne musiibira ddala nnyo. Nammwe batuwadde emikolo wano ku King Montage Studios mwebale nnyako ensuso abatuwadde photoshoot sitwagala beebaza. Njagala okwebaza Ajat Kuluthumu ogamba otya the beautiful Ajat Kuluthumu embeera ekuyise etya mutabani wa Anwar agamba atya mundabire ddala ne Lawrence omulabako eyo oba nedda baŋŋambye Idi tewamuyise. Naye nga njagala obabuuzako abali e Saudi Arabia, njagala obabuuzako abali in the United States of America. How are you all doing? Hope you're doing very fine. Let me think everything is going on well. Let me hope that God is keeping you safe in the United States of America, California, Michigan, America, United States, Alabama, New York. Yes, I hope you're doing very fine. Large up upon yourself. Abali mu Saudi Arabia, mu Bahrain, abali mu United Arab Emirates, abali Dubai. Thank you so much for keeping it. Celeb Jazz with the one, the king himself, King Smith. Ndiku Snapchat, mugende follow me up on Snapchat. That is one King Smith. Genda ku Snapchat, okebereko one King Smith. Ogenda kubunda bakuba nange follow. At least tange mpezeyo katist olukumi. Mukitegedde kubanga Snapchat is the in thing. So just go there and hit up the follow button oba akomutima ko kekalaga nti obeera olayikinze. Naye nga munnange lunaku lweggulo yabadde Idi Mubarak era nga njagala ojjagaliza mwenna abatasobodde kubanga mugijjaganya munono yasobodde okubanga ekusanga n'obagamba muno Mukama abawe oba munyazi Mungu abawe kyemusinga okubanga mwetaaga ne mwakoze kye mwasibidde awo nnyini nnono wetwagwirire ku mukulu amanyiddwa nga Sheikh Umar. Sheikh Umar ono mumujjukira muno abaddewo for a long time ono mu ggwanga lya Uganda era yamuyita ku siini si mulala yali pastor Iga Abizayo lwenjogera ngo natuva ku maaso tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So omukulu n'avuddeyo n'agaba emmotoka olunaku lw'eggulo era ng'agigabidde omusajja gwesigenda kwasanga ozamanya era ng'ono omu ku bawalimu b'omuzikiti wali masigidi Sir esangibwa saidi z'Enansana era nga bw'oba oyagadde omumutegeera genda wa ojjako omusanga. Kika kya mmotoka kye yamuwadde kyolaba yamuwadde kika kya mmotoka ya Ipsam City Lawrence Ipsam era ngo yagimuwadde amuwonye enkuba yagambye Sheikh muwalimu oludde ebbanga nga osomesa abantu ba Allah abaddu ba Allah ngo basomesa eddiini n'abaana baffe ngo baliowo emyoyo. So sigenda kukkiriza nkuba eno okukuba tuli mu season ya nkuba wabula kingenda okukola kimu ky'oba okola kimu kyokka kyenyinza okugamba genda mu maaso obeere ng'okola ki nga wetaasa enkuba eno ate se kyokka wabula ky'oba okola ekirala beera ng'oyongera okubanga okola omulimu gwa munyazi Mungu oba gwa Allah subhanallah. So munnange njagala nkutwaleko ewa Sheikh Umar osobole okuba nga otegeera biki ebigenda maaso mu bulamu bwe na lwaki yavudde okulaba nga agaba emmotoka we yavudde awo munnange teyakoze kya kyonna yakutte bukwasi kkubo n'agenda ate abeere nga akola ki ng'azannya kapiira omupiira ogusijjukira wayijja gwade ne gwina Samuel gwe gwabaddeeyo era omupiira ogwaddeko bakyali baffe bangi nnyo etera okukola emirimu mu media houses ez'enjawulo. So kankutwale wa Sheikh Umar oba Sheikh Umar omusomi w'edduwa then omuwulirizeko n'ensonga kyavuddeyo okugaba emmotoka n'omwami naye omuwulizeko then tubakoma tugenda maaso namuli mangi nnyo. Tulina Adamu Mulwana, tulina Ajaluna Mubiru n'abalala naye nga bateekamu akasente sibala bannaffe aba King Montage Studios nga basangibwa Nankulabye oba tusangibwa Nankulabye ku kizimbe kya Prime Tower level 3 D04 ye room number bweyambuka buti amadaala waggulu awo wa Equity Bank ogenda okubanga otusanga. So jangu otuwagire tukuba ebifaananyi ku mikolo kwanjula kuyinjirwa everywhere buli kitu kyonna weekwate ffe aba King Montage Studios Nankulabye. Barakatu ate tugamba nti tulukulire wabula tugambye nti mwebale dutuukako oba mweyogayoge okudutuukako. Idi eno bane tetugikulisa abantu kansooke n'okutiikinga abantu nga sinnababuuzaako idi tetugikulika bukulisi tusaalirwa busaalirwa okutugendako era bw'oba ogamba munno omugamba nti mwebale dutuukako naye n'akugamba nti alhamdulillah. Bw'oba tosobodde mugamba nti Idi Mubarak ye n'akuddamu fadhilahi taala mugambe nti mwebale dutuukako yakugamba alhamdulillah. Abalabi baffe mwenna aba BBS Refina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak
mwebale kulutuukako. Okay, tutandikirawo sheyedda nga tukuza olunaku nga luno wanewuwo wabeerangawo ebyenjawulo eby'amaanyi ng'osibula abantu b'ennansana naye kati tulaba akasirikiriro k'amaanyi. Wallahi abantu babi. Era omulabi wenna ali eyandaba kweka ssente zo. Abantu babi. Nze nakwatanga ebyokulya ebyokunywa ebigira bitya nga ngendera ku nkola y'omubaka kubanga omuntu omukkiriza asinga obulungi olunaku luno nga luno lwa Idi nga tonnaba kukkusa lubuto lwo osooka okkusa olubuto lwa neighbour osooka osanyuse akuliraanye. Nange yenkola gye nakolanga naye munnange nabikolanga nga binyiiza bangi nga tebabyagalira ddala. Azze n'alya akanyama n'alya akaceera awulira obusungu awulira effutwa agamba nti lwaki sinze mbiguzi. Bw'ogamba mbu abantu si babi, sorry, bw'ogamba mbu abantu babi tebasiima. Abantu babi tebasiima, tebaagaliza, si balungi, bawulirira obuzibu ngo ekyennyini ekintu oba obakoledde emmere oba bagulidde emmere oba bawadde Idi osanyuse emitima gyabwe onoonyemu empeera eri Allah. Naye bo bawulira obusungu, bawulira effutwa n'emitima. So abantu baffe tebasiima era gwe andaba ali eyo abantu tebaagala kukulaba ng'olina ssente kyekimanye. Gye wayitamu abantu abamu kwabo ku bo be wayamba ne batakubeereramu. Abantu bangi be nali mpiseemuko be nali nyambyeko n'ojja n'olaba nga ate bakulwanyisa bulwanyisa. For example basiraamu bannaffe bennyini abafa b'ekitundu kino. Duli nasalanga ennyama oba n'enfumba emmere wano abantu ne balya. Basiraamu bannaffe abali kuno kutandika n'ab'ekitundu banneyiba bange nga be balunwanyisa. Ekyokubiri ne nsituka ne ngenda ku muzikiti gwa Katangawuzi wali guneyiba gwaffe wali ku Yesu amalaawo. Waliwo Idi emu yali ya 2017 n'engulirawo omuceere. Kino kitwale bulungi. Seeka twamala okusaala nga lwaleero ne tusaala ejjuma ng'olunaku olw'enkya lwa Idi. Imaamu n'asituka, Imaamu Katangawuzi n'abagamba nti bannange tusonde ssente ez'omuceere wano tusiibulula abasiibi buli lunaku tulya kilo 10 ez'omuceere nga tekuliiko nyama tekuliiko butto. Ne beesondamu kilo 7. Nali nsadde ku muzikiti kwolwo gwa Katangawuzi nga gyendi. Taata wange oyo Sheikh Katangawuzi n'asituka n'agamba leba tukuŋŋaanyiza kilo 7 ddala ne mutabani wange wuuli Sheikh Umaru jangu gwe ndowooza otuwaamu kilo 10. Bwe nasituka ne nkwata omuzindalo ne mbaga alhamdulillah Allah nze yansitulamu eddaala sisonda kilo 10 sisonderwa mu kilo. Ne mubuuza taata mwagala kilo mmeka nti kilo 10 buli lunaku. Ne mugamba nguze kilo 10 buli lunaku okumala omwezi mulamba ze nnaku 30. Takibira ne ziyita omuceere ogwasooka kilo 10 n'enguleta ne bagulya. Ne abasiraamu bennyini be baalumba mukadde wange oyo Sheikh Katangawuzi ne bamugamba okkiriza otya bano abalabe bange ate nga basiraamu ate nga nali nyamba. Ne bamugamba toyina kukkiriza mmere ya musajja oyo tetujja kulya mmere ya musajja oyo mugizire era abasiraamu abo nga bakuliddwa chairman waabwe Nanjwenge bakuŋŋaanya abasiraamu nga 30 ne batuula muzikiti ne bayita ab'amawulire bonna ne babagamba nti mukwata amawulire gano mugende mugalage tetujja kulya muceere gwa Sheikh Umaru kubanga essente gyazijja tetumanyiyo omuceere gwange ne baguzira. Ate essawumu yali eweddeko olunaku ng'olwa Idi olwo ne bayita Mama Fiina akulira abasamize enno sirumba Mama Fiina mukadde wange nkussaamu ekitiibwa naye baayita akulira abasamize Mama Fiina n'abagulira kilo 2 ez'omuceere n'abagulira ente ennamba n'asiibulula abasiraamu eyo emmere ne bagirya naye nga jjukira baaganya emmere ya Sheikh Umaru tebajja kulya emmere ya Sheikh Umaru kubanga sente zaazijja tebamanyiiyo ate ne bakwata ez'omusamize bannange nyina bizinensi zange kyakubiri ne musajja musomi wa dduwa Allah oyo gwe mbasabira ne mufuna ssente oba Allah n'abawa ssente nange gwe neesabira nampa ssente. So ekibuuzo Sheikh Umaru ssente azijjawa? Sheikh Umaru nsaba Allah nga mpita mu dduwa nampa ssente nga bwe nsabira mu abantu Allah n'abawa ssente. Ez'Mama Fiina baazikwata n'abagulira ente n'omuceere ne bagulya ogwange ne bagugoba naye ogwasooka kilo 10 baazirya. So abantu babi era gwe omulabi wa TV essaawa eno ali eyandaba manya bw'oba oyinamu olw'ataano
kweka ssente zo abantu babi. oli mukoowu. Nze ndi mukoowu wallahi. Kati tetusuubira kuddamu kuyamba abantu mu mbeera ng'eno. By the way abasingadde bagamba nti oyinza okuba toyambye bantu oba kusiibulwa bantu lwa mbeera gye tubaddemu. Barakallahu fikum abantu mbasiibuludde emiceere mbadde nga ngenda njigabayo ku mizikiti egy'enjawulo nga ngiteekayo eyo nkola yange emizikiti nagyeyama okugisiibulula era ne Idi nagigabye eno nga bw'ojja nti kati lwaleero badde lwakufumba enkola yange nafumbanga naye olwaleero nalabye nti abantu babi mpita ku mativi ne bakuba amasimu ne bawangula ettu lya Idi ne njibawa era nagibawa ku lunaku lw'Emmande Idi eryettu lya Idi so yebadde enkola yange era n'omulundi oguddako nga tugenda okusala Idi Luha eyo Idi era ngenda gisala era nga mpita ku masimu g'aba TV abawanguzi bange ab'ettu lya Idi era bajja kulitwala era mbawe bagende naye ekyokuddamu okusala ennyama wano ewaka mpa abantu ne banneiba bakuŋŋaane n'abawaa bonna bakuŋŋaane n'emmere enfumbe eyo enkola nagibulookinga. Sheyi tuwulidde nti ogabye emmotoka tutandikira olugendo lw'okugaba emmotoka n'amasanyu gavuddewa. Alhamdulillah anti nze nga bwe ndi wano ndinga nkoko njeru kati tulina omuzikiti gwaffe wano ku town council awo ku police bampise ng'omugenyi omukulu neŋŋendawo okusaala Salatul Eid bwe ntuusewo okusaala Salatul Eid ngenza okwesanga nga balinawo operation ya kusondera imaamu mmotoka oba yakugulira imaamu mmotoka ngenza okulaba ne beekuŋŋaanya sente ne basonda mu bwangu speed awo ne tufunawo miliyoni 11 ng'emmotoka eri mu miliyoni 27 kati ate nze nagenze nga guest of honor ate ebyange mubimanyi nsituse busitusi ezibadde zibulako nenzitoopingako. Barakallahu fikum imaamu ne tumugulira emmotoka era olwaleero imaamu yeevuga emmotoka mugenda girabako era agenda nakubawaayo akagambo kati kwegamba yeeyagala kubanga tubadde tuli mu kumuyozaayoza n'okumwebaza omulimu omulungi gwakoledde obusiraamu. Omanye abasiraamu tebakulemberezeka abasiraamu bazibu nnyo tebakulemberezeka okugamba nti gwakulira abasiraamu awo bakumeekume bantu bazibu nnyo naye sente otaddeko mmeka ku mmotoka anti kati gobala nti emmotoka ya miliyoni 27 wabaddewo miliyoni 11 ezibulako awo zengaseeko naawe omulabi wa TV soobira oba okiyinga. Barakallahu miliyoni 18 Sheyi Umar tozogeranya abantu babi Sheyi Umar sente ozijja abooluganda nsaba Allah nga mpita mu dduwa Allah yampa ssente bantu bajja tuuka babagayo bamukuba buyonde ennaku zino abantu tebalina ssente miliyoni 18 oziwa omuntu nga teweesize Allah naye bw'obeera nga weesigamye eri Allah n'omanya nti Katonda ono yampa kino gyenkira kino ate nze ndi musajja musomi wa dduwa nga nsabira abantu Allah n'abawa ebyo bye baba beetaaga siraba lwaki nange byo simusaba nange musaba bye mbanjagala n'abimpa kati ekikulembera mu nsi muno mu duniya kusaba furusi ze sente era nange nzisaba Allah n'azimpa. So you did it just from okikoze lwakubeera lunaku lwaleero lwaki osazeewo kikole ogwo omutima gwange Allah yantonda nagwo omutima gwange mugabi bwenti obwembeera ntambula ninga jjanzi Barakallahu fikum sirina buzibu bwonna ate era nkyakikola paka lwendiyingira ettaka bwe bantayize eno nga mpita eno naye nga nyina waliwo abayimba abamu watusuubiza ogenda bbamba z'amakanzu tetumanyi mutuuseewa abayimbi olwaleero mbadde wakwambaza omuyimbi Mafias Walukaga olwaleero meeya w'ensangi wano badde wakwambala ekkanzu ey'ekiwarabu n'enkofiira naye ayitibwa mu mikolo gya Eid sisobodde kuba naye n'omulala mukwano gwange Ronald Mayinja naye mbadde wakumwambaza ekkanzu ya Eid naye era ankubidde n'angamba ate kati ewaki mbadde leero bulijjo simanyi mukyala wa Mayinja musiraamu ate bampise ne wabo w'omukyala ate bikiwe batyo n'omulala Jostedde mbadde wakumugulira ekkanzu nga muyozayoza okujoyininga obusiraamu era naye talabiseeko olw'obusonga lwali olunaku lwa Eid so tuli kikola olunaku olulala era nja bayita bali abalala lwaki mbadde mbagulira ekkanzu ez'obusiraamu nga mbasikiriza mbasiiga akazigo ndabe nga bayingira obusiraamu nga babwagala. Sheyi Umar oliwo okukyusa abantu ndowooze obusiraamu bwakuteeka enenansana ogende ng'okyusa abantu mu mpolampola era ne Hajati Madina bwe yasiramuka yasookera eno
alhamdulillah eyo nkola ya mubaka guno omulimu gw'enkola ogw'okusomera abantu edduwa nkola mulimu gwa Allah era kinkakatako okubeera nti nyaniriza abayingidde obusiraamu kinkakatako okubeera nti nsiisiriza abatali basiraamu akazigo basobole okuyingira obusiraamu. Tuddeyo ku mmotoka ogabye ekikaki emmotoka weeri ogenda gitunulira ogenda giraba ogikwata ekika lyawo spasio new model ojja giraba naawe genda ogirabeko ojja gikwata era ogibalabye. Abalabi baffe mwena mwena aba BBS Fayina mbaagaliza Eid ennungi n'okubakubiriza okujja mu bungi mujje tusome edduwa mu Uganda wonna omusomi w'edduwa Allah n'azikkiriza ndi omu nga nze mbasomera edduwa Allah nakkiriza edduwa zange n'abawa bye mwetaaga so muyike mu bungi okutandika ne Saturday mujje tusome edduwa Allah atabawe bye mwetaaga. Mukulike okulutuukako. Amiina mukadde wange ssebo nange nsanyuse nnyo olunaku olwaleero nfunye amasanyu ga mirundi ebiri agasooka tusadde n'abasaaze b'oku Masjid Hussein e Nansana wano opposite Municipal Council era tubadde n'omugenyi ow'enjawulo Sheikh Umaru omusomi w'edduwa era nga leero tubadde tuyina emikolo gya mirundi ebiri okusaala Idi n'okujaguza Allah okutuwa ekifo kyaffe kino Masjid Hussein emyaka 5 era tubadde ne program abasaaze nga balina ekirabo kye baagala okutonera imaamu waabwe ne basalawo okusonda emmotoka naye tubadde tukyasonda nga zikyabakalubirizaamuko muganda waffe Sheikh Umaru omugenyi omukulu najja n'atugamba bannange Sheikh wange ono imaamu mukwano gwange nnyo balansi asigaddeyo yenna mumuwadde era emmotoka esigadde wano teyina kuddayo mu bondi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omugenyi waffe oyo omukulu emiliyoni ne miliyoni ezibadde zisigaddeyo naziwaayo. Nsaba Katonda amalire ebyetaago bye, nsaba Katonda abeere nga ayongera okumulinnyisa amadaala aleme ate kumussa. Nsaba Katonda amuwejjana al-Firdausi al-Aala era n'abasiraamu bonna abadde basonda ekidduka kino okukitonera imaamu waabwe Sulaimaani Seeguya. Kino kyonna okuba olunaku nga luno okuba ng'otuuse kukula nga lino kino badde okisuubira? Mbadde sikisuubira kubanga emyaka 5 nga nze imaamu wa Masjid Hussein nga mpeereza n'ebika by'abantu ab'enjawulo nga ntambulira ku booda oba oliawo n'abasaaze bange nga banzizaayo nga bankima nga banzizaayo paka wensuula ewaka naye Katonda okunsasula n'alaba nga nsaanidde nange okwevuga bannange mpulira essanyu era neeyongera okusiima abantu bonna abasiima abakulembeze baabwe nga babasiima mu ngeri ez'enjawulo naye naddala abafaayo ne babagulira ebidduka kubanga tusanga obuzibu bw'amaanyi mu ntambula ng'ogenda okubeera nga okulembera abantu mu ssaala enkuba n'ebyala embeera nga bwe muzimanyi. Nsonga awo wembadde nzija nti emmoroka in life eba yeetaagisibwa naye emmoroka eyinza okutuukako nga in life owulira tonagyagala ng'obadde owulira nga emmoroka kintu ky'owulira kati ng'oyagala in life. Mu butuufu nze kye nasooka okukola kwe kugula epoloti era nenzimba naye ekirooto kyange kyembaddeko ennyo kubanga ndi muntu ali smart. Masjid Hussein abantu bagituuma corporate mosque nga buli wojja it's ever clean. Nange nze kennyini kati olw'okuba nyambala ennyambala ez'enjawulo nga mulina amakanzu entambula zino eza bulijjo zitawaanya nnyo so kati nga lyeri essanyu lyange bannange lyenfunye era dasibulula abasaaze wano n'abasiraamu bonna kati nga enteekateeka ey'okusiibulula ate nga gwegwo omulimu omunene nnyo ogubeerawo ku muzikiti kati nze nga nze okusoomozebwa tekubaddeewo
abasiraamu ne bajjumbira okusaala okuvya ddala we twatandika okusiiba olunaku olwasooka paka we tumaliriza neidi eno nga bajja mu bungi, era obumu obwo bwensaba emizikiti gyonna okubeera nga tukolaganira wamu bannange, enjawukana ezo tezituzza mu maaso, zituzza mabega, era gyokoma gye mukoma okubeera nga mutambulira wamu byebyo ebirungi n'abakulembeze bammwe abalala ab'enjawulo bye basobola okufuna, era nga ndi musanyufu nnyo. Nsaba Katonda yenna kyakoze, awaddeyo 10, awaddeyo emiliyoni, bonna Katonda abamalire ebyetaago byabwe. nga nkuleka sheya amanya gaffe. Nze Sulaiman Seguya, nze imaamu wa Masjid Hussein, era yenze eyagutandikawo omuzikiti guno. Oli hajati waffe? Yoyo hajati wange. Hajati, tusaba kubuuzaako, owulira otya ku kutuuka ku kkula nga lino ng'ate lwe lunaku lwo olw'essanyu olwa Eid? Mpulira essanyu ly'amaanyi ssaako n'okusabira bba wange omuwaati omukisa. Nansaba Allah amugaziyize, Nyongerezaako ku ddoboozi hajati wange. agaziye baraka ze, amuwe buli kimu kye yeetaaga, kubanga ono omusajja sinawo nnyinza kyogera, naye ono omusajja wange talinga basajja balala. Nsaba Allah amutwalire awo. Bugambo ki bw'osobola osibirira haji waffe n'essanyu nga lino lyafunye for today, then bugambo ki bw'osobola omusuubiza in life because mutuuka essanyu Musibirira okutya Allah, wanje musibirira okutya Allah, okutya Allah. n'okwesiga, n'okukola buli kimu ky'ayagala mu budde bw'ayagala. Omukulu gwe bayita Sheikh Umar, bugambo ki bw'osobola okumwebaza ng'osinziira wano ku mpewo za TV ku kyamaanyi kyakoze? Nsaba Allah amuwe buli kimu kye yeetaaga ku nsi ne ku akhira. Amanya gaffe? Nantongo Sharifa. Sheikh Umar azze nnyo ng'ayamba nnyo abantu abasiraamu n'abantu aba bulijjo, naye lwaki abasiraamu temumwagala era nga basinga abasiraamu mumulwanyisa? Amazima ddala gali, nze nga nze amawulire ge muwulirako n'abantu be boogera, ekisooka Sheikh Umar huwa muslim, Sheikh Umar musiraamu, ate ensobi yonna omuntu yenna aseerera ayinza okukola ensobi nga tamanyi, ng'ate igwe omusiraamu oba omuntu omulala yenna nga yeggwe aba alina okukola ki? Okumubuulira n'okumutereeza. So okuva bwe natandika okukwatagana naye nga tumanyigana okuviira ddala omuzikiti guno nga gutandise okubeerawo myaka kati 5, era nze ensobi yonna gy'abeera akoze omukubirako nga mukwano gwo, nga wendi imaamu ow'oku kitundu, n'omubuulira ate muntu awuliriza. So abasiraamu bonna n'abantu bonna abamuyinako omutima omubi basonyiwagane, bwebwe obusiraamu. Era omuntu yenna abeera aseeredde, ate tojjaawo okuseerera kwe nansobiye ate omuvume ate omukyawe. Nawulirako abamu yabatwalira ebyokusiibulukuka ne babizira. Eyo si yenkola ey'obusiraamu, era nze buli kyonna kyaleeta kubanga mmanyi muganda waffe musiraamu, era wabanga ayambye ayamba lwa busiraamu. Ate mulina n'empalaniraako gwe totidde lwaki kati bajja kumanya okwatagana Sheikh Umar nabo bakutwalire? Kaakati nze ekisooka nze nkuŋŋaanya ab'ebika byanjawulo, abantu banjawulo, bannabyabufuzi banjawulo, ekireetedde ekifo kino nga bakituuma it is a corporate mosque. So nze nga nze nkolagana naye nga musiraamu munnange, wembeera nga nkoze ensobi nga nze Imaamu Sulaiman nga ntereza, naye wabanga aseeredde ng'omwana Adamu nga mubuulira, wabula kyabeera akoze ekirungi kati nga kino kino Allah agenda kumusasula. Bintu bingi byakoledde obusiraamu. Kale nga baganda bange
ekisooka tumwagale olw'okuba ayamba obusiraamu. Ensobi gy'abeera akoze huwa al muslim, oyo musiraamu era ali ready okubeera ng'atereeza ensobi eyo gy'abeera akoze. Yesebo.